Eno story ya Alliance mbadde sinnayagala kubeera nga njikola naye ba SMX Media subscribers mbadde mu WhatsApp nga SMX tubuulire ddala bino bituufu SMX kineno kituufu SMX byabadde bitya kubanga Alliance just gwe okuwulira buuliza ekigambo Alliance buli omu asobola okubuulira different version y'eno group oba ekitongole kineno naye nga buli omu akubuulira story ye ey'enjawulo ogenda okulaba stories like 90% zonna nga ziri negative oba kale nga bawuyogera ebitakwatagana ku kitongole kino nange kenyini SMX Media nalimbaddeko victim kwegamba bantu bangi nnyo naddala abavubuka babadde victim ku kinene ekitongole olw'ensonga engeri gye bakwasaganyamu ebintu byabwe bainspiring nsubira buli omu yali agenzeeyokko go ge mazima kale n'obeera nga togendangayo waliwo omukwano gwe yali agenzeeyo kale n'obeera tuwagendayo waliwo yali akugambye otandika oba ojoyininga ekyo ekibiina so mubadde mukimanya ate nga tekiri kyokka waliwo n'ebibiina ebirala bingi ebibadde nga ndowooza kino bakiyita kufera ebadde bifera abantu mu ngeri eri bwetyo nga bagamba ogenda leeta emitwalo 7 mitwalo 7 tugenda kuwa products weziti osobola ozitunda n'ojjamu sente naye ekyo si kyekikulu gwe osasula 7 n'oleetayo omuntu omulala n'asasula 7 ogenda funako 15% weti then awo n'oleeta n'ono n'aleeta ajja beera under you then oyo n'abeera wansi wo naye tujja kuwako emitwalo 3 oba 5 then kwegamba nga bakukaculatingira ekintu obwongo ne babukwata ne olabira ddala nga mu myezi ebiri joka ogenda beera ng'oguze emmotoka kubanga balina inspiration stories abo ze batandika nazo olaba ono omusomesa naye kajja tusomese omusomesa najja naga kati olaba nze ku makya wenakeberedde akaunti yange nga kuliko miliyoni 7 n'ekitundu zenkoze just okuva eggulu enakebeddeko paka leero nze we nagendayo omusajja yennyini yali asomesa actually nze nagenda na side zaawo wandegeya nga nkyasomaawo ku campus wali omukwano gwange yantwalayo ne batutabira ne ŋŋamba if I can join kubanga naye sirina sente zijoininga ne mugamba kati gwe ssebo leero okoze miliyoni 7 kwezo miliyoni 7 sasulako emitwalo 35 nze njoininge nze ngenda kwashuwalinga mbu abantu ababiri abalala ngenda baleeta kasita ffenna tugenda beera wansiwo ogenda beera ofunamu teyagaana ate kampani tekkiriza ate kaka tulina kukola we tuti kwegamba owulira doyi ali awo kwegamba buli muntu waneno munnaddala mu Kampala alina story oba different version yakuba n'abantu abefaanaganako we bati wali mukwano gwange omundu muyankulira nangamba omanyi SMX jangu leero birthday yange tuli olingidde wano konzo wayi nja kubeerayo munange ntuuka okugenda ku birthday nguze n'ekirabo ate ntuuka waŋŋamba munange onoosonyiwa simanya tebadde birthday naye waliwo omusomesa gwe bali mukusomesa jangu otuleyo just dakiika 5 onoba tobyagadde ng'ofuluma ngenda otuuka ng'ebintu nera birimu abyo simanya nze nkola sente bannange naye abantu bangi nnyo nalaba comments nga basanyukidde ekikolwa kineno abo bamanyi tebamanyi kikyali kigenze mu maaso tebamanyi lwaki poliisi yali erina omuntu gwefulumya mu ofiisi z'aba Alliance naye nga bantu bangi nnyo baasanyuka nga balowooza bantu bangi nnyo bafereddwa mu ngeri efaanaganako bwetyo naye ate ng'okusingira ddala ng'erinnya erisinga okubeera nga actually liwulikika eri Alliance babeera balina ebirungi bye bakola yes gyebiri naye nga bantu bangi nsobola okuleetera abantu ab'enjawulo naye nga balina different version kweri erinnya nga nze SMX nkubulidde version yange naye n'abantu abalala bangi balina version zaabwe ez'enjawulo amanya eddoboozi siganize mu SMX representing straight out SMX Media obeera yagadde story yange gyenkoze bambika nkusaba subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera ngu missing updates ndala SMX I sign out.